صلى الله عليه وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام tugenda maaso n'empero fresh ku platform ya mali ya usika kubaza ko nayo yosinze kwakyushamuko programu zaffe olw'enteekateeka ya embeera y'entambula y'ensi bwefaanana tubatandika alia programu yaffe tugenda kugitambuzaako eddakiika ezo inshallah ate n'oluvannyuma programu eya bannaffe abasports bajja kujja inshallah bayenga bamaliriza maaso awo twabitambudde. Alhaji Katumba nkwanjala nnyo okukulisaayo munange amwe n'ababudde Makka olunaku lwaliro Katumba kasuulis ebaddeko awo tukulisaayo nnyo n'abalala kinena gye bali nayo Makka Madina services ebali nnyo abaana okugenda umra okuba nti ate mukomeewo abadde sema tandika okubanga sijjako nga nkulisaayo jja kusaba Sheikh abeere nga akubuuzaako n'oluvannyuma ate ejjukanye bwe twakoma inshallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala gutuwebaza atukomeza unasti akasera kano kubanga tetwejjukanya manyene dobozu Umar Sulaiman Kasule program dawa butulu tere butuba tuyingiddewo okumanya obusiraamu bwaffe inshallah. Alright, kumusamu kwa tinzibula twale fem oye mukadde waffe ayina ensonga twatandise okukwatako omulundi ogwayita katono tutandikira. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, twasembayo nga tukutte ku nsonga eyitibwa ekiramu ekya sunna oba ekitali kya tteeka era kye twasembayo nga tukyogeddeko netusembayo ebigambo ebitegeeza nti la yajuzu li ahadin min alwaratha liqawli sallallahu alayhi wasallama inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarithi au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Ibn Majah wal khamsa. Hadithi gye twasembayo ku mulundi ogwo nga tujinnyonnyola nti nabbi sallallahu alayhi wasallama yatukkiriza okulaama naye ate omuntu bw'oba olaama yatugaana okulamira okugaba ekyo okuba twagamba kibayita wasiya okugaba ekyo obugagga kyo kyonna ng'okiwa omu ku basikaabo abateekeddwa okuba nga tebafuna oba nga bagabana ku maaliyo oluvannyuma lw'okuvaawo okwo nabbi ekitugaana. Naye ate atali musika oba atalimu abo balina kufuna maali mu kaseera ako okkirizibwa okumulamira ekintu mu maaliyo naye nga tekisukka kimu kyakusatu nga bwe twagamba. Twagamba ku mulundi guno Sheikh tugenda kutandika okutemaatema kuba ekiraamo kino kiina kitwandiise emitendera emikulu mwe kirina okuyita ng'emitendera egyo ensonga ze twayogerako abamanyi ze baatunnyonnyola ettaano eziteekeddwa okugobererwa naddala omuntu bw'aba ng'akola ekiraamo obutazibuusa maaso n'okusobola okukola ng'agissaako omulaka. Ezo no twaziyita eziyitibwa alhuquuqu almutaalliqatu bittarika hiya alkhamsa, ebivunaanwa ebitaano ebyetteeka omuntu ebiteekeddwa okubeera nga bimutuusibwako oba ateekeddwa okuba nga abigoberera naddala bw'abeera nga akola ekiraamo. Agambye nti idha mata ibn adam ta'allaqa bima tarakahu min maalihi wa huquqin huququ khamsa. Omuntu yenna bw'ava mu bulamu bw'ensi nze naawe bategeeza bamanyi nti ebintu byonna bye tulese eby'obugagga bibeera birika ebintu bitaano bibivunaanwa okuba nga bituukirizibwa mu maali eyo gy'abalese. Hiya zezino wammanga mu'nu tajihiz twakikonako ku mulundi guli. Mu'nu tajihiz kitegeeza enteekateeka y'amaziika. Yes, omuntu avudde mu bulamu bw'ensi kuba kye tuyita amaziika kintu kigazi nnyo kiyingiramu ebintu bingi paka ng'omuntu okuva lwafudde okutuusa lwayingira mu ntaana ekyo tukusoma mu maziika. Then ne muyingiramu ekiyitibwa walhuquuqu al'ayniya almutaalliqatu bi'ayni tarika.
n'ebintu byennyini ebiba bivunaanwa mu bintu byalese kuba kati amazika gakwata ku muntu yenni afudde. Yes, butya bwaziikiddwa ludda wa gyagenda okuziikibwa process eyo yonna yonna paka lutumbulizayo mu ttaka. Then ebintu byalese bino byo bivunaanwamu ki biki ebitali byamu ebirina okuggibwamu nga byo. Ne tutunulira wadduyunul mursala amabanja waliwo bayita duyunul mursala galimu emirundi ebiri okusinzira ku ndaba z'abamanyi n'ennyola zaabwe baga nti mulimu dainullahi wa dainul adami. Omwana Adamu nze naawe omuntu n'omuntu tusobola okuba nga tulina buli omu alina haqqi ya munne mu maali ye oba amabanja aga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tugenda okutemaatema. Wal wasiyatu bithuluth n'omuntu okuba nga alaamye kino kiba kyakuna omuntu okuba nga alaamye mu maali ye naye nga alaamye mu maali ye mugibwemu ekimu ekyokusatu kyakikonako. Yes, tugayo katono nti omuntu bw'aba alina essente oba alina ebyobugagga n'agamba nti maali yange mbanga nfudde mujjangamu ekimu tugamba nti bw'aba ne miliyoni 30 ekimu kyakusatu kya miliyoni 30 zibe miliyoni 10 kitegeeza nti omuze agenda okuggyako ziweebweyo ng'ekimu ekyokusatu. Fa aqallu oba ayinza okuba nga alaamye ekikkako wansi w'ekyo nga twasinzira mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tugamba Nabbi sallallahu atugamba nti oyajja okulambula bitunyumiza nti wajja okulambula Sa'd ibn Abi Waqqas wa huwa fi waja ngali mu kaseera akazibu akasemba mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Nabbi sallallahu bwe yatuuka n'abako ebigambo bye yamugamba n'amugamba ya Rasulullah emali yange bweti ne bwe nga bwe twabitunuulira ku mulundi ogwaggwa n'atuuka ku kigambo ekyokuba yayagala okusaddaaka emali ye yonna naye n'atuuka ku kigambo nga nti ya Rasulullah ngisaddaake. Nabbi n'amugamba nti nedda n'amugamba kale nsaddaake ekimu ekyokusatu. Faqabila dhalika n'agamba thuluth naam nti ekimu ekyokusatu kale naye ate n'agamba naye nakyo kingi kubanga bw'ona atunula mu kitegeeza omuntu agenda okulama ekimu ekyokusatu ky'emmaali osooka otunuulira embeera y'abana abagenda okufuna ebyobugagga byo bali batya mu mbeera bwe babeera nga bali bubi then ekyo kimu ekyokusatu tokirama lama ekikkako wansi w'ekyo kyonga nti fa aqal osobola okulama ekikkako wansi w'ekimu ekyokusatu. Li ajnabiyyi kiyingiramu bangi ajnabiyyi lwaratha mwabo abatali mu basika ati the moment naye nga ate bali mu basika abeewala. Yes. Asobola okubanga mu kaseera ako nga tali mu basika abo naye nga ate singa bano abaliwo bonna emigi egiriwo egitunuuliddwa giba tegiriiwo ate abeera waakumwanjo oba omuntu omulala yenna gw'otalinaako kakwate. So z'ensonga ebbiri ekisemberayo ddala al irithu obusika ono ebulyoka bujja ntugamba nti kati abaana bali bameka abakyala bali bameka taata waali jjajja waali jjajja mukyala oba maama ne tubatunuulira awo nti akati basaanye okugabana ti Allah agamba atya ku mukyala nti ne tutandika okutemaatema olw'emigabo buli omu naafuna omugabo gwe. Wawajhu الإحصار الحقوق المتعلقة بالتركة في 5 المذكورة ensonga lwaki abamanyi baazinga ensonga zino ne bazizingira mu nsonga ezo 5 nga butuzogedde agambye nti al-istiqra'i wat-tatabbu'u olw'ensonga kugamba baasoma ne banoonyereza thara research gye baakola ne babeera ng'ensonga ezo bazizingira mu bintu ebyo 5 era ng'omuntu yenna bw'oba ng'obyekutteko kizibu nnyo kubanga ate okola ensobi mu nsonga zo. Lianna alhuquqa imma an takuna lilmayit kubanga ebivunaanwa bino bisobola okuba either way. Kisobola okuba nga ebintu bino ebitaano nga byamufu au alayhi oba nga biri ku ye. Kitegeeza nga ye yabibanja oba nga ye gwe babibanja. Kitegeeza ebyo tulina okubitunuulira ennyo. N'agamba nti au lahu wala alayhi oba nga bibye nga ye tabanjibwa. Aula lahu wala alayhi oba binza okuba nga si bibye ate ngira tabanjibwa. Amakulu talina amubanja talina gwabanja ate kwegamba ye n'abeera ng'ali awo talina amubanja talina gwabanja ng'ali zero balance ali ku neutral mu mbeera efaanako bwetyo. Nsonga lwaki abamanyi baziyita bwe batyo nti baziyita hukukul khamsa. Nanga famu'nu tajhizi lil mayyit ekikwatagana ku mazika kikwatagana ku mufu yennyini ng'afudde ye mayiti eri yennyini wadduyunu alayhi naye ate amabanja gabeera ku ye ng'omuntu gamubanjibwa. Sawaun akanat mutaalliqatu bidhimma
si nsonga biri mu nsingo ye kennyini ng'omuntu nti yateekeddwa okkiriwa nga ye awo bitarika obanga ebintu byalese mwe mulina okujja ekijjawo ekyo kye yakola oba ekimubanjibwa. Walwasiyatu walirithi la lahu wala alayhi, naye kyolina okumanya ekisuubizo tekiba kike wala alayhi, era tekiba ku ye. Twayogera ku mulundi guli ne mbaga nti bannange nadhiri okweyama n'okusuubiza bya njawulo. Omuntu asobola gaa nti gundi yansuubize mubanja yansuubize 5,000 gw'obanja kitegeeza kiba kyatteeka. Yes, oba wamuwola naye ekisuubizo tebakibanja omuntu waba kusuubiza. Idhan la lahu wala alayhi, tekiba kike ate era tekimubanjibwa. Bw'aba akituukiriza fabiha neema, kiba kirungi kyaba akoze neema mafaala walahu ajrun ala dhalika, era abafunamu empeera mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna alwasiyata ikhtiyariya, olw'ensonga ekisuubizo omuntu yeyeyagalira. Yes, ate asobola n'okukisazaamu nga nali nkusuubiza naye kati mbisazizaamu embeera ekoze eki eganye. Wal irithu ijibari lilwaratha, naye ate obusika ijibari bwo bwatteeka. Yes, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ye yakiraalika nga kirina okubeerawo, tekiriiko nti nze nkyagala nti nze sikyagala nti nze kati wano nno akagambo kano kalimu ebirumira. Waliwo abazadde n'abantu abamu kale abakulu abamu awulira gati taata yamugoba mu byobusika bye, yamugamba omwana oyo tebamuwanga ku mugabo gwe wadde n'akamu, byonna waakiri babigabanga ne biggwawo nga tafunye. Taata sigwagoba obusika. Kyetugambye al irithu ijibari, bwannaakola nti obwo Allah subhanahu wa ta'ala yabulaalika kwabo byabulaalikako be yannyonnyola mu Qur'ani nga abaana. Omwana bw'aba talina nsonga emugobesa mu busika, taata talina waasinziira kugamba nti oyo mwana tajja kunsikira, temumuwanga ku maali yange. Yes, taata sigwagaba ebyobugagga, maama sigwagaba ebyobugagga, kaabaani kambenze mbasika bange sinze nga ebyobugagga, nedda. Ekyo Allah yakikola ki? Bw'oba waaliwo okusobya wakati wo n'omwana oba wakati wo n'abantu n'abalala, abantu twandise ng'abasika abo, ng'ensonga ezo tezibajja mu busika, ekyo kiri bainaka wa bainahum wallahu, nga tezimugoba mu busika. Eyo tetunnatuukayo. Yes, gyeziri definitely gyeziri ensonga maaso eyo gye tulaga. Waliwo ensonga ezigoba omuntu nga wadde nti oli mwana eri kitaawo, naye olwa kino ne kino olwa ABCD oliko X, tolina kantu koyinza kufuna mu maali ye. Yes, olwa ABCD era tujja kuzinnyonnyola insha Allah. Wabula tukyali ku foundation ku kinyusi, kuba obusika bw'obusiraamu ekyo yagala toyagala, foundation yabo kati kiraamo. Bw'olama obubi ijulami nga Allah oja agenda okulamulira. Bw'olama mbutuufu nekitambulira mateeka amatuufu, era naawe falaka ajrun fi dhalika, oyina empeera mu ekyo. Fa in ittasa'at at-tarikatu liwafaa'i hadhihi al-huquq al-khamsa, singa omuntu abalise ebintu ebyobugagga ebyemala ebisobola okubanga ensonga zino ettaano nga bwe tuzoogeddeko zonna nga zisobola okutuukirizibwa nga tufunye mu nkenyera, oba tusoose fala ishkali fi taqdimi ba'dhiha ala ba'dhin, kubanga bo babituwadde nga babituwadde mu order. Batugambye nti omuntu bw'aba afudde nti tusookera n'ebintu ebimukwatako mu kuziika, ebyo nno tubijja mu maali ye. Yes, mu maali eyo gini gyalese. Abantu bangi tukola ensobi abamu, oli omuntu agenda n'afa twamanya ebyamabugo, mugagga alina essente oba omuntu ayeesobola, oli n'ayimirira bati bannange essanda, abaana atugulira essanda naye ng'essente azina asudde ku akawunti. Ekyo tekirina makulu. Era ankarahu ba'dul ulama minhum Imaamu Malik, abamanyi abamu baakitamu ekyo nga ne Imaamu Malik mwali wa Shafi'i wa ghairihim, ne Imaamu Shafi'i, nti omuntu yenna bw'abanga yeesobola kikyamu okudda wali mu lujjudde ne mutandika bannange twagaleeza omufu talina nsanda, oba twagala ebinaakola ku mufu mutuweeyo kasente tukuŋŋaanye, n'abanga omunaku oba olya ate nga ne bwaba munaku nga talina, era temukiyita bwe mutyo, temugiyisa bwe mutyo, wabula mukikola mukasirise ne mutuukira bye mumanyi abasobola okubayamba ku nsonga eyo nga temukyasanguza
buli omu kumanya ti abadde munaku bwatyo oba abadde bwati ne bwati mumbere fanako bwetu so nolwekyo ekyo tukyegendereze n'agamba nti wa in daqat at-tarikatu anil wafa'i biha singa tekisangibwa ng'omuntu ebintu byalese biringa ebyange nga tebimala tebijja kumala basika tebijja kumala kukola kugwe agenda okuziikibwa tebijja kumala kubeera nga bijjibwamu ekisuubizo kye wasuubiza bwe bana alijjako ate ebitali bibyo ne babizaayiri bannyini byo olwate ne byeveera bwe tunajjamu amabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala olwogenda okulaba emaali y'omuntu omu ng'ewereddewo mu gundi mu mabanja agambye nti fa in daqat singa kisangibwa ng'omuntu ebyobugagga byalina bitono agambye nti fataqdimu mu'nu tajhiz على الديون العينية محل خلاف بين أهل العلم abamanya bambagamba nti kakati awo okukulembeza eky'omuntu okubanga omuntu alese ebintu bitono naye ate alina okuziikibwa agende mu ttaka ng'ebintu byaleseewo bisobola okukola ku maziika ge naye ng'ensonga endala ziba mye tezisobola kubanga zikolebwako kati abamanya bambagamba nti tusooke tukulembeza amaziika nga tunatundira birala abalala bagamba nti lidhalika kulna khilafun baina al-ulama abamanyi bafuna baina endaba ezenjawulo agambye nti fadunaka bayanun mukhtasiratun wama yataallaqu biha min ahkamin ala nahwi tali tuno tugenda kunnyonnyola tusobole okutegeera ensonga zino oba oli awo lwaki abamanyi ensonga zino ezimu bazaawukanamu mu mbeera efaanako bwetyo kikumi musanvu katanyizimala pale FM katuli awuliriza tuli mu nsonga z'ekiraamo n'ebizigenderako n'olwensonga etuga nti byakwangu okuwuliriza nga tolimugendereza osobole okuba nti ogenda kyogenda okukola ng'okitegedde yensobola kipala FM ereeta abawali mugabana naam tugenze ku hukuku mu'nu tajhiz katutandise n'ensonga esookera ddala ku nsonga ettaano zetwogedde eno neyekwata ku kuba nti omuntu ateekebwa atwalibwe mu kifo kye ekyolubeerera paka Allah walimizaawo enkomerero nga yettaka ye kaburi mwagenda okuyingira agambye nti mu'nu tajhiz agambye nti hiya kullu ma yahtajuhu almayyit min hini wafatihi au min hini mautihi ila an yuwara fi qabrihi bye bintu omufu bye yeetaaga okuva lwa budde mu bulamu bw'ensi nga Allah subhanahu wa ta'ala amujjuludde okutuusa lwagalamizibwa mu ntaana ye min nafaqati ghaslihi ng'okunaazibwa kwe yes nafaqati ghasli abantu abamu balowooza nti baimaamu sheekhe ndowooza oli imaamu naawe wabwewala olw'ebizibu ebibulimu tetwakula tukimanyi tebaimaamu be banaaza emirambo ekyo twakula tukimanyi bwe tutira nga omuntu bw'afa mugende muyite imaamu yes ng'ajja ng'akola ku ebyo ebyetaagisa n'olwekyo min nafaqati ghaslihi mu bimu ku byetaagisa okunaaza mu byetaagisa omuntu okumunaaza musobola okubaamu ne ssente ajirul ghasil omuntu yenna agenda okuba nga anaaza asasulwa sabbuuni byangwe mazzi n'ekifo ewanaazibwa nawe wasobola okuba nga wasasulwa nga wa ssente abamu bagamba nti naye omufu temumusaaside nedda si kyekyo tetusaasira mufu ng'ate waliwo ebisobola okukola ku mufu so mu mbeera eyo byonna bisasulwa byonna bisobola okugibwa mu maali omuntu by'abalese agambe nti wa ujuratu kafanihi essanda okuzigula nazo ziva mu ssente zo zennyini zeweekoledde ekya kikyo kyennyininyini anti kati abakikola abamu bakikola lwa butamanya naye ekyo kiyongera kulengeza muntu ono kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti omuntu bw'afa ekitiibwa kye kiba tekivuddewo kisigalawo ekiri kyovola yatugamba mu hadithi bungeragena yagamba nti kasru azmu almayyit ka kasrihi hayyin au kama qala sallallahu alayhi wa sallam omuntu okumenya eggumba ly'omuntu ng'afudde n'oli kutulamu kyenkanankana yamutemye nga mulamu ekitegeeza nti omuntu bw'afa embeera y'obulamu bwe gyabadde mu bulamu tevaawo yes n'ekitiibwa kyayo nga bw'obadde tosobola kumumenya ggumba nga mulamu wakadhalika ne bw'aba afudde eggumba eryo lireke tolimenya n'olwekyo wa hamlihi wa ujratul hamli yani empeera y'okusimusitula waliwo abantu kyobolaba
abaleeta zino bazita funeral service oba bamala kusoma ku bino olina kyotasasula mu funeral service byonna babeera babibazireka nti ojja tuwayo obukadde 3 bwokka byonna tujja kuba bo nga bakimanyi bazotemaatema abasituzi balinako zino abananaaza bibati bulimu gwonna nga bagobaliridde kyekyo kyetwogerako gwe bwawulira bineeno noga nti ate lwaki ng'obusiraamu ate awo bugizi sooka tunulira aba funeral service bakola ki balinde kuba nga basooka kusoma bino ne balyoka basaawo ezo funeral services ze muwulira yes n'agamba nti wa hafri qabrihi n'okusima entaanaayi sebo basasulwa yes abo bagisimye basasulwa sigamba nti ate omufu yafudde mwe mulinga abataafe nedda ebyo tubikulembeza wabula tulina kutoola butozi nsimbi bino byonna bikozesebwa ssente wadafnihi ojja kulaba nga n'abaziika nabo wabula abakaaba bosi bamanyi temubambuuza kubanga waliwo oli afa ne baga nti banaye tewali bakaaba si babakaaba bagubu nagwo mulimu nti agundi yafudde naye tewali bakaaba mujje oli n'atandika okugenda n'akaaba nga bwalombojja bana omusajja abadde mulungi nnyo omusajja abadde mugabi nnyo n'ebirala bayinza okwogerako ebifaanako bityo ebyo byo sibimanyi tebiriimu ebyo tebiriimu kubanga okukaaba tebakugula okukaaba kuba kulumwa kwa muntu eri ebirungi oba oli byabadde afuna mu muntu oyo n'embeera oba oli awo Allah gyaba akoze eki al-alam obulumi naam agambye biduni israfin au taqtirin naye ebintu bino tubikola nga tetuli extravagant tetulina kuwonoona nti awo yabadde mugagga kano kalina kikamusalamu no nga bwolaba nti olamuza for example singa obadde mathalan nga gwe akozesa abantu bali nga gwe katugambe nti kati bakolera gwe sente ezo wali badde obawa sente mmeka kubanga kati saawa zino tugambe balinga abakolera omufu kuba emaali ye bigenda kuva mu maali ye naye singa obadde gwe mathalan nga gwe ogenda okusasula abantu abo nga sente otoola ku zizo wali bawadde sente mmeka ate era tobaseera kati weeteeke mu kifo kyabwe gw'onaaziza mayiti oba gw'osimye entaana yes sente zewali badde osaba ezisaana zaali badde mmeka togamba nti olwokubanga gundi yakoze mu 5,000 buli omu muwa 5,000 olwokuba basimye entaana nedda that is extravagance obeera ate ekintu kisusize eddaala n'olwekyo tugamba tupime omuntu ageraageranye engeraageranya eyaki ey'obuvunaanyizibwa naddala nga kati olwaleero tusooke tunoonyereze tuba tugenze nga tetumanyi kale mu kitundu tunoonyereze abantu b'omu kitundu ekyentaana bazisimira ssente mmeka omuntu w'omu kitundu omwo bw'aba afudde bamunaaliza ssente mmeka bw'oba nga tomanyi kugeraageranya oba nga tomanyi geraageranyiza ku miwendo gy'osanze mu kitundu osobola okukola ekyetaagisa tuli ku nsonga esooka tumugyerabira gyetwata mu'nu tajihiz tuteekateeka muntu waffe avudde mu bulamu bw'ensi naye nga tukozesa ensimbi ze zennyini z'abaalese naga ma'a muraati awamiri ash-shar'i wa nawahiyatihi fi hadha al-bab nga tugoberera ebiragiro wamu n'ebyagaanibwa okubyewala bwe tuba nga tuli mu mulyango gw'okunaaza omufu fa in taraka al-mayitu maalan yakfi lilmu'nati tajhiz fala ishkal omuntu yenna bw'abanga Allah amujjudde n'amujja mu bulamu bw'ensi ng'emaali gy'aleseewo emala bumazi nsonga eyo ey'okubanga emuteekateeka mathalan afudde naye nga tugambye nti okufa kwe kusobola okumalawo akakadde kalamba ng'ate kaleseewo fala ishkal obusibuzibu ekyo si kizibu kyaffe era kennyini bwe tukakwata ne tutandika okakola ki okukatemaatema okusobola okuba nga ate kakola ki kakola ku nsonga eyo wa in daqat tarika anil wafai bimu'ni tajhiz newankubadde ate singa tusanga nga obusobozi butono tebumala mu kubeera nga ate bukola ku maziika g'omuntu oyo wa wafa'u duyuni wal huquqi al-'ayniyya n'okuba nga bituukiriza ebyo ebivunaanibwa ku ye n'amabanja agaba gamubanjibwa oba n'okugyamu ebyo bitali bibye mu maali ye agambye nti fataqdimu mu'nu tajhiza ala duyuni al-'ayniyya mahallu khilafin bayna ahli al-'ilmi ala qawlayn abamanyi bayawukanamu mu ngeri eyo singa ensonga esangibwa nga akasente katono abafe bagamba nti banaye tusooke tunaaza omuntu tumuziike ebisigale tunaabikola ki tunaabiraba nga nedda tusooke amabanja
n'obwetaavu bw'abantu abaliwo ababanja ebisigadde omuntu anaayingira entaana ng'ebikoze eki biwedde. Abamanyi balina endaba bbiri. Endaba esooka inna ad-duyuna agaye nti inna ad-duyuna wal huquqa al-muta'alliqatu bi'ayni tarika كالرهن والمال الذي تتعلق به زكاة مقدمة على مؤن التجهيز. abamanyi bagamba basooka nti singa omuntu alese emaali nga temala naye nga ataalina ebiteekeddwa okutuukirizibwa nga omusingo, for example nga alina omusingo oguteekeddwa, omusingo mu Luganda ssebo nsaba okinnyonnyole. Omusingo ky'ekintu omuntu kyateekawo ne bamuyamba ng'alina okuzzaayo ssente ezo. Olina pikipiki yo ozze nonnewulako akakadde n'oŋŋamba pikipiki yange nebeera ewuwo bwe ndeeta akakaddeko ng'oginziriza, naye Allah n'agera oluvannyuma lw'okuggyako akakadde ako nga sinnakazza ate nenkola ki, nenva mu bulamu bw'ensi. Pikipiki okyagirina, jjukira akakadde tekagula pikipiki eyo, naye ate omusingo gulina okudda. Kakati abamanyi abamu bagamba nti singa kisangibwa ng'embeera eri bwetyo tusooke n'ekyo tununule biri, omusingo gwo gukole ki, gukomewo. N'agamba ekirala walmaalu alladhi tata'allaqu bihi zakatu muqaddamatun ala munti, n'emaali yonna omuntu gy'aba alese ng'ebadde erina okugibwamu zaka. Masalan katugeze, kubanga tusebo twawukana mu maziika gaffe tegafaanagana. Bw'ona agenda watubogerageranya okuziika kwa Haji BM rahmatullahi alayhi n'okuziika okwabo bemumanyi ku kyalo tebwenkanankana. Ojja kulaba nga kuli kwatala millions, almost billion, owulidde, ate ne twakozesa emitwalo 5, owulidde. Kakati mu mbeera efaanako bwetu singa kisangibwa nga essente ezirina okuba nga zikola ku mufu bukadde 50 we buli awo, naye ate nga bulina okuggibwamu zaka. Yesu we buli nga bwe bulina omukolako, naye ate nga mulina okuvaamu ki, zaka, kuba akaseera kaayo kakoze eki, katuuse. Mu mbeera efaanako bwetyo abamanyi bagamba nti tusooke tuggyemu zaka mu maali eyo gy'alese, nga tetunagenda mu bino byaga tugenda munaaza, kubanga sente zonna zigenda kuggwera mu ki, ate nga zaka ebanjibwa tebanjibwa muntu, ebanjibwa sente ziri ye yali alina okuzituukiriza mu kaseera kaayo. Katugeze nti mathalan yafudde olunaku olw'eggulo, naye ng'okwosa eggulu yabadde alina okuwa zaka, olwedde sente zaddewo eziri, ng'olwalira ate alina okuteekebwateekebwa aziikibwe. Kati ndowooza obiraba ebintu ebyo bisinkanye nti bbanga lya zaka lyalina okugiweramu lituuse, Allah amujjuludde n'amaziika weegali gatulindiridde. Kati tugamba tukulembeze eki? Abamanyi bagamba nti tusooke tuggyemu zaka. Bwe tumala okuggyamu zaka ezisigaddewo ziryoke zigende ku nsonga eyo. Wa ilayhi dhahaba alhanafiya walmalikiya washafiiya, ba imaamu basatu we baalagaawo, imaamu Abu Hanifa ne imaamu Maliki wa hakadha imaamu Shafii rahmatullahi alayhim. Era n'okukyo nga balinako obujulizi ku nsonge bi anna hadhihi alhuquqa wadduyuna sabiqatu ataalluqa bimaali linsani qabla wafatihi, kubanga biri bye byasoose. Omusingo gwe gwasoose gwasoose okuwula nga n'okufa tekunnakola ki, tekunnatuuka. Ekyokubiri zaka, olwedde yo yali alikibwa dda mu maaliyo ng'okufa tekunnakola ki, tekunnaba kutuukako. Kale n'olwekyo bikulembezebwe. Wasairurati maalihi tarikatun muwarratha, n'emaali yo ebadde tenaba kufuuka bya bugagga by'abasika. Ontegere bulungi, biri bye bikulembedde ng'emaali ino tennafuuka yabaki, yabasika. Bainama mu'nu nagamba kyava agamba nti bainama mu'nu tajhiz, naye ate ensonga eno ey'okuteekateeka tari'atun ala tarikatihi ba'da mamatihi, kyo kintu kiguddewo bugwe oluvannyuma lwakufaako, nti kati nakyo kiyingidde mu ebyo birina okuggibwa mu maaliyo. Wa kullu ma kaana sabiqa, buli kyonna ekiba kisoose, fahuwa muqaddamun ala tari'in, kikulembezebwa ku ekyo ate ekiba kiguddewo oluvannyuma lwakyo. Eyo y'ensonga yaba imaamu abo emu ku nsonga zebakola ki, zebayogera. Ekigambo ekyokubiri ku nsonga eyo ey'okuba nti abamanyi bagamba tulina kulembeza, abambaga tulina kulembeza kusooka ku muntu ono kumuteekateeka kumuziika, balaba tulina kusooka kuggyamu bibanjibwa mu bya bugagga bye.
agamba nti abokubiri abamanyi baga nti inna mu'una tajhiz mazima ddala okuteekateeka omufu omuntu yenna abavudde mu bulamu bw'ensi okumuziika muqaddamatun ala baqiyati alhuquq kwe kukulembezebwa ku byonna byonna ebimubanjibwa ontegedde bulungi eri wabaddeyo basatu Imaamu Maliki, Imaamu Ahmad, Imaamu Abu Hanifa ne Imaamu Shafi'i. Eno eyokubiri batugamba nti tuteekeddwa kusooka kumanya muntu ono amaziika ge gatambudde gatya n'okuziika tugategedde birimu ebintu mu kunaaza sanda anaaziikibwa ojja kusanga newo okuziika wennyini wakusasula oba limbo nga tulina kusooka kuteekayo ssente entambula egenda omutambuza abanaamusitu byonna byonna byetaaga ssente nga bwe tulabye n'agamba nti singa ensonga agambye bayina gan bima fiha ad-duyun wal-huquq al-ayniyati al-muta'alliqa bi'ayni tarika kubanga ebintu bino ebivunaanwa n'amabanja n'ebyo ebirina okugibwa mu maali ye bikwata ku maali era naye akikakasa bikwata kuki ku maali ku bibugagga byalese wa ilayhi dhahaba al-hanabila era batugamba nti Imam Abu Hanifa ne abagoberezi be awo we bakola ki we balaga nga bo baga nti nedda ekyo kino kulembeza mu kigambo kya bujulizi tujja kulabayo obujjo okusoboka bwe buno agamba nti obo batunulira obujulizi wastadallu minha bi adillati minha bali obujulizi obwenjawulo mwe muli buno wammanga ma rawahu ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم باتو تجيزا انتي عبد الله ابن عباس اتجيزا انتي النبي صلى الله عليه وسلم ييوغيرا كمسجا oyo eyali yetololera ku nsolo ye ku kyebagalwaki Allah nagira nakivaako nagwa betulenga ku ngamiya ezo n'embalasi nga bakola tawaf Kaaba naye Allah yagera omuntu najava kunawanuka ku nsolo eyo nagwa nafa Nabi sallallahu ayogera famata wa huwa muhrim yali awrida ali mu mizizo nagamba aghsiluhu bima'in wa sidrin mumunaze nga mutaddemu akawowo akayitibwa sidri mumunaze mumuteketeke wakafanuhu fi thawbe era mumuzinge oba kuzinga kyejo yes mumuzinge mu ngoye ze zennyini kubanga era omuntu ali mu mizigo gya hijja era engoye zennyini zaafiriddemu zezimuzingibwamu wala tamasuhu bitibi temukuba akawowo wala tukhammiruhu era temumusiba ku mutwegwe amakulu min al-khimar temusiba kiremba yes fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiyan ajja kuzukizibwa omuntu oyo kunako olw'enkomerero ng'akuba talbiya egant labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulku lak la sharika lak obujulizo obusooka bwebo Imam Ahmad ibn Hanbal bwe yekwatako n'agamba nti nabbi teyabuuza mabanja ga musajja ono opo kategereka bulungi yes teyabuuza nti omuntu ono olabe kiyakulembeza yagamba munaze ekyokubiri muddire olugoye lwennyini mumba mukola ki fathawbuhu min malihi olugoye luli lwennyini lwali mu byabugagga bya musajja ono naye nabbi teyabuuza nti omusajja ono wali aba mubanja bwaba nga wali aba mubanja ate olugoye lukka lwakola ki lwalina katukoze tutya tutunda olugoye tunajja mu baitul mali oba tunomuze olugoye tunonye basahaba Allah bawadde ku nsimbi yukafiru ma tabaka mimonihi tununda olugoye oba tulabe basahaba bana yambe kinaba kisigadde ebyo byonna nabbi yabikola ki teyabitunulira ne hadith obuli awo gitunza okuddiriza ku nsonga eyinza okusembayo agamba nti arawahu Khabbab bun al-Aratti hadithi eyaletibwa Khabbab bun al-Aratti agamba nti anna Mus'ab bun Umayr oyo nno muzira wa Busiramu ambassador yasookera ddala fil Islam yes Mus'ab bun Umayr batugamba nti qutila yawma Uhud yattibwa ku lunaku olw'olutalo olwa Uhud lwebalwa olutalo lwa Uhud falam najid ma nukaffinuhu fihi au ma nukaffinuhu bihi illa burdatahu
tetuyinaayo kirala kyonna kye twali kirina kuyinza kubanga tumuzingamu okumuziika illa burudatu kitegeeza olugoye lumuntu lwayambala nga luwanvu nga bonula yes nga luwanvu lumu nga bolaba ebijubba bye bayambalanga bwe bitu nibiera nga yobabikka naga nti kyetulina nga tetwalina kyokka naga nti idha ghattayna bihi ra'sa nga batuba tumubisa okuva ku mutweno waggulu agambye nti kharajat rijlahu amagulu gasigala waki gasigala wabweru wa idha ghattayna rijlaihi ate batumubika nga tutandikidde ku bigere kharaja ra'sa aw ra'suhu omutwe gwe gusigala guli bweru nga simubike fa amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an yughatti ra'sahu n'alagira nabbi sallama omutwe gwe abikubwe nga ava waggulu ku mutwe gwe wa an naj'ala la rijlaihi min idkhira aw min idkhirin ate ku side ekinaba kisigaddeyo ebitundu ebyamagulu ebina bisigadde na idkhira muti shajaratun fi yambutu fi al-madina muti ogusangibwe Madina hata fi Makka ne Makka yali jimera emiti ejo nti ekinasigalawo tujja kutula ku bikola ebyomuti oguyitibwa idkhira tuberenga tumukola ki nga tumubi ebyo nabyo nabujulizi bwe batuletedde obutulaga nti nabbi teyatunulya mabanja gani ga Mus'ab ibn Umairi yakulembeza kuziika yensonga gitubaddeko Imamu Ahmad ibn Hanbal yakulembeza nti nedda tusooke tunulya amaziika gani g'omuntu oyo kali mbiga byange bisembayo ku nsonga eyo omuntu yenna bw'abanga afudde ensonga yo kuziika nkulu kubaga tutunulire tulina ensonga gye tugamba mu fi usuli gamba nti daru kaidi gamba tukulembeze tusooke tujjewo ekibi ekitono nga tukozesa tujjewo ekibi ekinene nga tukozesa ekitono kati wano Yesu tujja muziika nga abanja tujja kuba tukoze kibi naye ate tetwirabira ayinawo bawaratha ayinawo abasika abagenda okuyimirirawo ku nsonga ezo betusobola okuba nga twesigamako yes ate nga okumuzika kwa mangu bw'oli wanaasigalawo ajja kuwunya ekitiibwa kye kijja kuba kikola ki kyekkakkana kati ate kibi nnyo okusinga ate kiri yes wallahu taala a'lam awuliza ekikumusanvu kalagizula pale fem akadde kaffe sebo siyinza kulwawo kuwunzika wabula okujjako okwongera okukubiriza kiriza ntumire abantu babiri ntumire muganda wange Sulaiman wakiwugulu uyabeerako ebbanga lyonna Uthman Islamic Primary namayumbaawo mutumiddeko nentumira alhamdulillah ne director Haji Badi Lubega Kaddu nabbi awe nabweru era nga sebo njagala okutegeeza abatuuliriza nti abayita abeerawo mu office ebbanga lisaawa zonna mujje mu registeringe abayizi ku nsoma luno lwa holiday babeerenga bwe basoma agala abantu abakulu gye bali basoma okuva ku saawa ziba 10 kitundu baada al-asri paka saawa 12 ndakiika ne kitundu ne babeeranga nabo basoma tiyabali kabbali basiraamu abapya abantu abagala okwongerako mujje n'abayidadi paka kuthania idadi ne waggulu abagala okusoma mujje abayizi tembalekaayo aba secondary tubaaniriza naddala abasoma secondary y'eddiini yes abagala okwongerako n'abo abatalina musingi gwa ddiini wadde bannange tumubaleete temusubwa mu nteekateeka eno yes tubagamba nti mujje tubeerenga bwe tutambula kansembeyo sebo famire yange ndwawo kugitumira eya Haji Rashid w'ekikaatu ekawe mpaawo sebo mbatumiddeko bonna buli yenna gyali ngawuliza paal era nga n'okusingira ddala mukadde wange Buwembo na mukadde wange Buwembo awangalira ekisaasaawo ate nga ne Wamboga abeerayo n'abasigadde mwenna insha Allah mbatumidde nsaba Allah ekitiibwa abeerenga bawo bulungi atongere obulungi ku nsi kuno ne ku akhira ya rabbi amin barakallahu fikum jazakumullahu khaira abami bajje wano